ng'ebula ennaku bbiri zokka empaka z'ebikabaganda ez'omupiira ogw'ebigere okuggyibwa akawuwo. Omutaka Nabimba Nakigwesa Musono w'ekika ky'Ekinyomo atongoza olukiiko olugenda okuddukanya ttiimu y'ekika kyabwe nga yeetaba mu mpaka zino. Olukiiko luno abantu bataano era gwakulembera Yusufu Kigoye, Mwawu James emyuka wa ssentebe, Namuwa Silivia ye muwandiisi, Ssenyomo Daniel ye muwanika, ng'ate Ntabaazi Lawrence ye mukunzi. Omutaka Nabimba Nakigwesa Musono agamba olukiiko luno lwamu essuubi lingi okukola omulimu omulungi ttiimu yaabwe ewangula empaka z'ebika ez'omwaka guno. Nja kusinziira wano nga jjajja okusaasira ebika byonna ebigenda okwaŋŋanga ekika ky'Ekinyomo kubanga kirabika tebakyalina biseera. Ono bw'abadde atongoza olukiiko luno abibazza okukwiza obuvunaanyizibwa buno wabula nasaba abazzukulu okuvujjirira ttiimu yaabwe beera baagala ewangula ekikopo kino. Ekiseera kituuse buli munyuma gy'ali amanye nti ensonga eno emukola ki emukwatako. Tetulonze ba lukiiko nti be bagenda okusamba omupiira, be bagenda okunoonya ensimbi, be bagenda n'okukola buli kimu ekyetaagisa, kubanga bw'ofuna olugendo lw'omupiira luwanvu olutandikira mu kunoonya abazannyi, olugenda mu kubateekateeka. Yusufu Kigoye ssentebe w'olukiiko olulonda yeebazizza omutaka olw'okumwesiga era n'aweera nga bagenda okufuba okulaba ng'Ekinyomo kiwangula empaka z'omwaka guno. Akasa bukakasa nti kenakkiriza nti n'akola tuteekwa buteekwa kuwangula nga beeno ate yeetaaga ki? Kubanga gira emyaka 3 gibadde gya kwegezaamu, tugezezaamu tulabye buli ttiimu nti esoboka. Ono agamba etaaga ensimbi ez'owa mukadde 2 okutandikirwako nga bavuganya mu mpaka zino. Njagala okukunga buli munyuma yonna gy'oli guno omulanga ffenna tukwatirwa wamu. Jjajja atusabye atugambye kyonna kyaffe ffenna. Tubasaba buli muntu gy'ali ajje atuyambe. Twetaaga emiliyoni 20 ku mipiira egigenda okuggulawo okulaba nga tutwala ekika mu maaso. Empaka z'omwaka guno ez'omupiira ogw'ebigere zigenda kuggyibwa akawuka omukaaga luno ku kisaawe kya Muteesa Tumeo Stadium Mankuluku, ng'ate n'omuzannyo gw'okubaka bagugenda okukomekkerezebwa. Ate yo klabu ya NEC eyongedde okunywereza mu kifo ekyokubiri mu Uganda Premier League bwekubye